namusa mubi nti twesanze nga byetuyigiriza si byetukola. Obubaka bwange buli nti kiva mu kuva mu kwekyo okubeera ku mulamwa, okusesetuka okuva ku mulamwa. Tulaba Mukama waffe Yesu yayita Peetero ajja atambulira ku mazzi. Peetero ye muntu yekka gwemanyi yatambulirako ku nnyanja n'atambula ku mazzi. N'olw'ensonga eyo naye bwe yajja amaaso ge ku Mukama waffe yabbira so nga ate Mukama yalaga nti gwe lwazi kwe naazimba ekkanisa. Bulijjo lwe tuva ku mulamwa tutandika okubbira ne tuva ku bintu si mu bannaddiini bokka nini mu bintu ebirala nga gavumenti budget settings emikolo gye tugenda okukola ebintu byetusuubiza abantu kasova ku mulamwa otandika okusesetuka. Kyetuva tubuulira abantu bano nti basigale ku mulamwa ogwo ogwabayitisa okujja okubaako tebalina kye bayinza okukola, era ekyo kibakkiririzaamu banasigala ku mulamwa kubanga Mukama waffe Bayibuli etugamba nti gwe mutwe era si gwe mukira, ate ye ntandikwa era ye nkomerero. Era ensonga eyo tulina okumaliriza mu maanyi, tulina okumaliriza ebyo ebyatukwasibwa bwesigwa bunene, kusoomoozebwa kwa maanyi, naye tulina okunywera tusigale nga tuli ku mulamwa. Musumba, era ku nsonga ey'eminyiri tulabye omusumba era musumba w'amaanyi mu ggwanga, tulaba ate atandise okukontana n'ebyaweereza, akoze embaga ate nga musumba. Musumba kyogerako ki ekyo? I think yeetaaga kusabira. Kwokusaba tusabye, naye era n'amateeka ag'ensi nago bwegali. Twegamba ekirungi yeetaaga kusabira. Ekikulu ennyo tuteeka emphasis ku muntu akoze ekintu ne twerabira abalala baleseewo. Omutima gwaffe tusabire mukyala we, tusabire abaana be, oba balowooza ki, oba bafumiitiriza ki, oba balya ki, oba kikigenda mu maaso. Mukama atubeere, kyekiyinza okuga nti Mukama atubeere okusobola ntusobola okusigala ku mulamwa. Kyekyo si mateeka gokka naye n'abantu abakiraba. Bayibuli nabweyogera negamba nti emisingi bwe givaawo n'abatuukirivu baali tebakyalina kyakukola. Kasa mujjawo emisingi n'abatuukirivu baba bakyalina kye bayinza kukola. When the foundations are destroyed, the righteous will do nothing. So waliwo emisingi okuzimbibwa ebintu byonna. Kati egyo tulina okugirwanirira gireme kuvaawo, si mu kanisa mukka, mu maka gokka, naye ne mu nfuga ne mu mbeera y'abantu ne mu mawulire. Emisingi bwe gimala okusesetuka ne givaawo, buli muntu ajja kuwandiika kyayagala, ayogere kyayagala, ensi ejja kutabuka. So ye challenge ennene gye tulina. Musumba nnyo kirekawo ekkanisa, ekifaananyi ky'ekkanisa. Ekkanisa ya Mukama waffe ebaddewo emyaka 2000. Ebikoleddwa bingi ebirala babitwala ku Mukama waffe Yesu. Naye mwatu ekkanisa esigala eyimiridde era zigenda mu maaso, naye omulembe ogwo gwe gubonaabona. Omulembe ogwo gufuna abantu abatasobola kuyimirira ku kisuubizo kyabwe. Ate kasa ekisuubizo kyonna kifa, ekyomukisa omubi nti ne kifa eno, ekisuubizo ne kifa eno ewaffe. Kakati eri mu nsi oli agamba tobuulira nakumbulira ekyo nange nekimenye. Bwegamba kyova olaba nti waliwo ebisuubizo, waliwo ebirayiro, ate waliwo n'amateeka. Kati ebyo bwe bimenyebwa, ensi ebe Abaganda batuloga nti etambulira ku nnagalaale nti tokyalina kyoyinza kukwasa. So ekkanisa ya Kristo ye evaayo bulijjo kubanga ye terina buzibu, terina kyeyonoonye, naye omulembe gufuna okusoomoozebwa. Era ekinene ennyo, waliwo omuntu omu yaŋŋambye n'agamba kati nange nina maama wange, kakati taata wange nakeera ku makya n'akola ebyo, maama wange mpulira ntya,
oba mwannyinaze alina gye yafumbirwa nakeera ku makyanga bino byalimu awulira atya. So it's a great challenge, naye ekyokukola nti tusabe Katonda ekisa kye kyamaanyi, ekisa kya Katonda kyamaanyi, kikola n'okusinga ebigambo ebyaffe. Musumba waliwo ekibuuzo kiri mu bantu tebeebuuza, ekkanisa terina mateeka galambika bino okugenda mu maaso w'ebityo? Ekkanisa lya Kristo kyenkuga nti omulembe guno gwe tulina gufunye okusomozebwa kunene, nti kakalugambe kyokulabirako nti amateeka ag'ekkanisa gayinza okumenyebwa, naye ekibuuzo kyankasuubire nti ekintu kyombuuzaako kyendowooza oba naawe kyombuuzizza kyendowooza kyolowooza ombuuziza ku kibuuzo ekiri mu ddiiro kansuubire bwe kiba bwe kityo, ebikolwa ebimu birekerawo okubeera ebyekyaki oba ebyennyumbayo ne bifuuka etteeka ly'ensi. Era olaba ne Mukama waffe Yesu Kristo bali bamuwaayo, abaamuwaayo bali bannaddiini naye baddukira wa Kerode. Kerode naye naga nti ate awo waatuuse Yesu yamaze okweyita Katonda, nze sikyakola ki sikyamusobola, mumutwale wani ewa Pontiato Pilaato gye muba mumutwala. So wabawo amateeka ag'ensi agalina okuyingiramu mu buli mbeera, kubanga ekkanisa terina kkomera, ekkanisa terina magye, ekkanisa naye ekozesa sisitemu z'ensi. Kakati ebintu ebimu bifaanana bwe bityo biba byetaaga tteeka eriri mu nsi abantu lye batambulirako. Kyendowooza nti ekkanisa ebeera n'amateeka, eyinza okuba nago naye ng'amateeka gaayo tegalaga wala nnyo. Ekyokubiri nti mu Uganda tulinamu eddembe ly'okusinza, bannayuganda tebakyerabira. Bwe tubeera n'eddembe ly'okusinza, kati buli ojja kusanga ng'omuzikiti gw'Ekibuli amateeka agaguliko si ge mateeka ge Old Kampala, ng'omuzikiti gw'e Masaka nga nawe bwe gutyo, oba n'osanga ekkanisa ya Miracle Center nga terina mateeka gaayo, ate teyingiramu mu kkanisa ndala eya Nateete. So olw'eddembe ly'okusinza abantu basinza balaba, kati amateeka gaba gagenda mu kyaki eyo, ndoza ekibuuzo ekyo kyetaaga kutwalira mu kyaki eyo n'obabuuza naye bannange mu amateeka gammwe gali. Okusoma kuno kulungi kubanga okusoma kwa Bayibuli yevaamu ebintu byonna bye tulina kaakati, yavaamu amateeka ge tulina mu nsi, yavaamu ebyamagye, yavaamu obukulembeze, yavaamu buli kintu kyonna. So nze nzikiriza nti okusoma kuno kwa buli kinnoomu awulira ng'asobola okujja n'abeera mu kusoma bw'aba nga akkiriza mu Mukama waffe Yesu, kubanga ebinayigirizibwa bijja kubanga era bisinziira ku Mukama waffe Yesu. Naye ne bw'ojja obuzza okusoma biblical studies nga ze zikuleesa okusoma Bayibuli, kijja kukuyambako mu ngeri gy'okwatamu n'abantu oba bakasitoma bo oba abaana bo oba n'ekitundu ky'okulembera, kubanga kikutondamu omutima ogumanya nti oli muweereza first and foremost. Toli wano kuweerezebwa naye oli muweereza. It's unfortunate we are at this stage. That's why we are praying and believing God. The message to everybody, young or old, is that the Bible tells us to look to Jesus, the author and the finisher of our faith. He's the beginning and the end. We must finish strong, regardless of who it is. The story of Jesus and Peter, it was just a brief moment on the lake. The lake was turbulent, as always is. But Peter took his eyes for just a moment from Jesus and he began sinking. We need to focus on the cause and the calling. It's very, very important. Even government, even everybody in leadership, whatever position you are in, let's keep our focus on what we are doing. Thus, we'll be able to overcome. People have gone through the education system of Uganda, regardless of when they dropped out, either at the O level, A level, or degree level, whatever level they are on.
it's true, people need to learn. And there's a big difference between education and learning. We have so many educated people, but they're not learned. And learning is for everyone, regardless of what level you are on, regardless whether you have ever seen a blackboard or not. It's important that we learn. When you put education ahead of learning, you're going to create an imbalance in society. And Uganda is literate. You know, we have about 6% of illiterate people. People know how to read and write. Most of the people in our leadership are educated people. But have we learned from our mistakes? Have we learned from our own country? I mean, what are we learning? Have we learned from COVID? Have we learned from HIV? Have we learned from all the wars we are fighting? Have we learned that love is greater than hatred? That unity is better than divisions? Have we learned? We've gone through a lot, but are we learning? So that is, we started this so that people can learn, literally learn, not just study, not just be educated, but to learn. Down everything, education, church, businesses, whatever, even movement. But did we learn? Have we learned that the most important people in times of crisis are the frontline workers, the nurses, the doctors, the ambulance drivers? Have we learned? Are we making their lives better? The media played a major role. You don't hear them talk about the media, but the media played a major role to warn people of Uganda, what's happening, where and where, who is dying, who is alive. The message was completely taken out by the media, but they were working on internet. Have we learned as a country that we need to make internet available? Most people have managed to continue with their education and continue with their businesses because they have done internet. And this is the order of the day today. So we stand a greater challenge today. We need to learn from where we have come from. Distribution of food was a challenge. Why? Because people didn't even know where to get the food, first of all. We didn't even know whom to give the food to. Are we learning? If today it would be too expensive for us to go back to education as it used to be. I don't know the number or how many people are going to be graduating with degrees and masters and PhDs, but we connected with Life Christian University out of Florida because of their long experience, over 40 years they've been in existence. Many people have graduated from there. Joyce Meyer, Kenneth Copeland, most of the top preachers in the United States have graduated from there. And and me too. So we thought it would be good to have them have their campus here instead of reinventing the wheels. And then have an accreditation from them. That way, it's easy and affordable. That's the same thing we're talking about. Everything being affordable and having the best quality of education and learning that you need to have. So that's why we have that relationship. I went to school there, so I know how good they are and how best they could help us. And they are really changing lives. At last graduation, we had a justice of the High Court. He came and studied, and he graduated. And now I think he's going to graduate again. It's because he's been doing either next year, he's doing his master's in biblical studies. It will help someone really understand things fully. Because if you already know, I think you're already aware that everything, military science, law, everything, it requires religious studies. It requires religious studies, whether you're doing Islam or you are, the Islam studies and literature, then you go and become a lawyer. Either you're doing religious studies and then you add on something else, then you become a lawyer. So it's required when you're going to study law. What about military science? They use
the wars of David, the wars of as part of the military science, about leadership. What about the quotations are coming from the Bible? The Bible is a library. It's not only just a book, it's a library. So I think it's important for everybody who is going to be in leadership, especially in the after the 21st century leadership, to really know what happened then. We are dealing with famine today in the world. The World Food Program is stuck solving problems of the famine. The weather is a difficult problem. But the Bible has solutions on what to do. The money, the systems, the people, marriage, food, health, everything else is in there. So it's very important for us to really have these biblical studies. I call them biblical studies because we also find the biblical economics. Then we find out that the people, amazingly, the people, unless something has gone wrong, but the people, when you, just to give you an example, Uganda didn't have political leaders for quite a long time. From the time of Idi Amin to the time of times of other leaders. But we saw, when we saw the Catholic Church and the Anglican Church playing a major role in areas of treating people. Nsambya Hospital, Rubaga Hospital, Namirembe Hospital played a major role when there was no medicine in Malawi Hospital. So we have come to realize that it helps. It teaches somebody to have a heart so that you're not dealing with just subjects, you are dealing with your fellow human being. And that's why I recommend anybody to come and enroll. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2 emu Note 4 emu 25 oba Note 755 3 731 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.